Atenderezebwa agulumisibwe Kitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo ndi ekitangaala nkusindikira ekitangaala ndi kwagala nkusindikira okwagala ndi bumu nkusindikira bumu ndi ddembe nkusindikira eddembe mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwaka kuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliriza mu biti byammwe eby'enjawulo twebaza Kitaffe Tonda ne Mama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe eby'enjawulo nate ku lwakadde kano kwe tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne wabweru Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu gwe nga Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza so bisule muguluka weeyongere n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutudemu ate tunakubeera nga tutandika ebbaluwa y'akadde kano okuva eri bakama baffe aba Amayembe Amazadde era amalungi be bayita ba angels jjukira bakama baffe bennyini abatudde mu kitangaala era be babeera batudde mu kizikiza nga gwe muzannyo oguyigiriza abaana ffe ng'emyoyo okusobola okubeera nga tuzuula obwakatonda bwaffe oba mukitegera so ge mayembe era be bamalayika oba be muyita ba angels oba gyejjembe kitegera omusambwa bamuyita creator abasinga kubasamize mu confusing ekintu kino ne mukiyita nga mulowooza nti emisambwa kye kimu ne angel nedda era n'abazungu nabo tebakyawula kintu ekyo tebakimanyi tebamanyi who is the creator oba tebamanyi ani mutonzi naye omutonzi gwe bayita omusambwa kitegeera tukole ekikoowe ekyabulamu nga oyingiza ekitangaala mu kamwa ate ng'ofulumya ekizikiza era mu kamwa yingiza ekitangaala fulumya ekizikiza yingiza ekitangaala fulumya ekizikiza yingiza ekitangaala fulumya ekizikiza kwata ku mutima gwo oliiza enkuba y'omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo y'ettukuvu mw'otudde omwagalwa toli mubiri naye oli mwoyo omwoyo guzze gukyusa ennyama ey'enjawulo omwagalwa tewajja wano kubeera nga okolerera ggulu kubanga ekikula kye ekyaddala kitudde mu ggulu era ng'oyo atudde mu ggulu ye yatonda endabirwamu ey'omubiri gwo gw'otuddemu ekikula kye ekyaddala ya projecting obulamu bwo okusobola okubeera nga ozuula nti yeggwe projecta yeggwe mutonzi era yeggwe katonda w'olugendo lwo kikyatuleeta wano ekiranga nga tunaakubeera nga tutandika ebbaluwa abaagalwa baganda baffe ab'ekizikiza pulaani yaabwe eya okufumita ebigiso baganda baffe yandibanga etandise okubeera nga bageneralinga nga bagidda ku feezi eddako amanyi baddaawo ne bagamba simanyi baatufumita simanyi batuwa ne vitamins simanyi batuwa ne proteins tetulina kye twali tubaddeko abaagalwa kyali bwe kiti pulaani yaabwe yali yakubateekamu eddagala lino nga lirimu kye tuyita nanotechnology nanotechnology ono waabeera ng'ali dormant mu bulamu bwo baamanya nti akaseera kagenda kutuuka ba-activatinge chips ezo eza nanotechnology ezikutuddemu baza-activatinge n'abulongooti oba mukitegera era y'ensonga lwaki baali bataddewo kye bayita fema camps nga bagenda kubeera nga bazikozesa mu buli ggwanga lyonna nga supervisor baabwe nga be ba pulezidenti abo abakolera ekizikiza fama camps zino nga omuntu waakuteeka kalongooti n'akwagazisa okunywa soda owa 7up era otandika okubeera n'ekiyaayaano n'okuyaayaana okwo okwa 7up ensonga waliwo warning eyabagambiddwa nti
obulongooti batandise okubeera nga babuteekako ebyuma ebyenjawulo bikole radiation already mu centro mu Kampala mbirabamu nze era nabiraba dda omwaka nga mulamba kati bayagala kubisaasaanya mu bulongooti obw'enjawulo. Tasiki yaabwe yali nti baali bayagala mu nsi yonna nga kigenda kubanguyira nga banyiga bunyeezi peesa ne bakugamba n'opposingibwa n'ogenda n'osimba layini. Mujjukira bye babagamba engeri we baasalanga we bamakinga abantu okukola layini Abayisirayiri ne babookya mu simanya campuses ez'omuliro. Kati baali bakiplaningira ensi yonna. Eyo yali just sample. Kiki ekisinga obusinga obukulu kye baali baagala okufuna currency musaayi. Era mpooninga buli mulokole yenna na buli mukristaayo mwenna obulokole n'obusiraamu bwakolebwa ku bulongo obubiri. Obukristaayo oba Christians mwakolebwa mu bwakabaka bulamu. Obusiraamu mwakolebwa mu bwakabaka ndawula. Abalongo abo ababiri. So abakristaayo ekigambo mukole byonna ebirala naye mbeegayiridde mwewale ekigambo nti neeyiwako omusaayi gwa Yesu. Mukyewale nkyogedde omulundi gumu sigenda kiddamu. Kubanga universe ekuwa chance 2 ku 3. Nze nkimenyeewo. Buli w'oyogera ekigambo ekyo weeteekako enzikiza gy'otategeera. Kitegeera? At least mweteekeko omunagiro gwe. Mwetekeko ebitambaala bye, mwetekeko amazzi ge, mwetekeko enviiri ze, naye temulekeraawo okwogera ekigambo musaayi. Kubanga mu nsi ey'omwoyo tewaliwo kintu kyonna ekitali tangible. Lubaale yayonooneka lwa musaayi, kusalirirwa. Kati ne batamanya n'abali mu kereziya nti bakola ekintu kye kimu nga beeyira omusaayi. Ebisigadde byonna mbasaba mubikole, mukole kasasiro wammwe yenna gwe mwagala, naye mbasaba ekintu kimu, mwewale ekigambo nti okweyiwako omusaayi oba okuyiwako ekintu kyonna nga ogamba nti neeyiwako omusaayi gw'ekintu yenna kyonna. Mukyesonyiwe kubanga kituddemu ekizikiza ky'amaanyi nnyo nnyini ddala. Era abantu abamanyi ensi ey'omwoyo omulongo kitambo nga ye Setaani wo ayagala nnyo okubeera ng'atambulira mu by'omusaayi gwe muyita Setaani. Setaani just it's a correction of our shadow self. Ekizikiza kyaffe oba kye muyita kitambo kye kyekuŋŋaanya awamu ne kikola kye tuyita Setaani. Then ekitangaala kyaffe nakyo ne kikuŋŋaana awamu ne kikola Katonda. Naye nga bibeera ebintu bye bimu era bibeera mu kifaananyi kya musota. So mwenna abazookufu abataagemebwa mbasaba mukwatirweko, naye nkisaba omulundi gumu mmwe buli kalongooti akabeetoolodde mukakoleezeeko omuliro gw'akakobo w'amazzi omulundi gumu. Abaagemebwa mugenda kikola buli lunaku kubanga twabagamba ne mugaana okukkiriza. Mugenda kukumanga akalongooti ako buli lunaku nga mukozesa ebirowoozo byammwe nga muteekako violent flame oba gye muyita kakobe ow'amazzi mu kalongooti buli lunaku. Oba si kyekyo mulindire ebijja. Ffe tujja bayambako omulundi gumu. Buli eyeetoolodde ng'oli muzuukufu ng'omanye ekigenda mu maaso, koleeza akalongooti aka essimu akakwetoolodde kakolozeeko omulundi ogwo gumu nga ogamba nti n'ekirubirwa nga nnuŋŋamizibwa omwoyo wange omutukuvu
nongoosa akalongooti kano akanneetoolodde nga nkajjako amayengo ag'ekizikiza then teebereza nga okakolezezaako omuliro ogw'akakoba ow'amazzi ebisigadde birekere omwoyo omutukuvu abaagemebwa kikole buli lunaku weewaawo ebisigadde ye gwamanyi ebbaluwa etandika bweti tubalamusizaako mwenna ab'omumikwano tubaagala nnyo nnyini ddala abaagalwa temulina kubeera nga muwanika eri mmwe kennyini temulina kubeera nga mweggwamu essuubi oba nga temutambulira ku birooto byammwe nga mmwe abantu abaagalwa temwetaaga kubeera nga mukola ekintu kyonna okusobola okubeera nga mutegeera oba nga mufuna okutegeera n'okumanya nti musaanidde eri eggulu temulina kintu kyonna kye mwetaaga kubeera nga mukola okubeera nga mutukakasa nti musaanidde tewaliwo kye mulina kubeera nga mukola eriffe kubeera nga tubaagala oba mukitegera nga tonnabanga kubeera nga okifuna n'akadde okubeera nga okirowoozaako omwagalwa gezaako okulaba nga ovaamu amayengo ag'okwagala aganaakusoboseza okusobola okubeera nga otambulira mu butukuvu obukutuddemu era mu ngeri y'emu olulubaale oba gye muyita universe nayo ekuyambe okusobola okubeera nga ekuddamu mu ngeri gye weetaaga abaagalwa omulimu gwammwe gwokka gwe muyina kwe kubeera nga muli abafunyi n'abafulumya b'amayengo ag'okwagala omwagalwa teebereza leediyo nga waliwo amawulire g'oyagala okubeera nga owuliriza ku leediyo emu katugamba oba CBS oba Kyabasa oba biki byonna leediyo gy'olowoozaako osobola okugamba nti njagala okubeera nga mpuliriza leediyo eno XYZ era n'ogiremerako era nga kyetaagisibwa nnyo nnyini ddala okubeera nga olemerako osobola okubeera nga owuliriza amawulire ag'omusomi wo omulungi awoomesa olulimi oba mukitegera naye newoobeera nga onoonya leediyo eno okubeera nga ogikwasa naye nga tokutte frequency yaayo omwagala togenda kubeera nga owuliriza amawulire ag'oyagala okubeera nga owuliriza tosobola oyina okunoonya ekifo ewali sigino n'osobola okubeera nga okwata amayengo aga leediyo eyo gy'oyagala okubeera nga owuliriza oba kitegera abaagalwa nammwe bwekityo bwe kiri bwe mubeera nga mwagala okubeera bumu n'eggulu muyina okubeera nga mubeera mu mayengo ge gamu ag'okwagala mu nda yammwe oba mukitegera temulina kubeera nga muteeka essira eri ebyo byonna ebiri wabweru wammwe n'ebyagala okubeera nga bibabuzaabuza oba ebyo byonna ebibawugula oba mukitegera temwetaaga kubeera nga buli kiseera olina kubeera na birowoozo oba n'empulira etudde mu kwagala buli kadde mu bulamu bwo okubeera bumu wamu n'okwagala okubeera bwomu n'eggulu oba mukitegera teweetaaga kubeera nga buli kiseera omanyi engeri gy'ogenda okubeera nga otondamu ekintu kye weetaaga mu bulamu bwo teweetaaga kubeera nga buli kiseera owekkiririzaamu kubeera ng'otuukiriza ebirooto byo mu kadde k'obeera oyagadde omwagalwa osobola okukkiriza n'obeera bumu wamu n'amayengo ag'okwagala ne gabeera bumu wamu naawe n'omanya nti buli kintu kyonna kisoboka ng'oli mu mayengo ag'eggulu
Era buli wobeera bumu n'amayengo ag'eggulu obeera ng'otambulira mu ddemeeza eryebyo by'oyaayaanira kubanga kikuwuliza empulira ennungi. Era kiba kikutegeeza nti obeera bumu wamu n'ennyanja oba omugga ogw'ekisa. Omugga guno ogw'ekisa ne gukuyamba okusobola okubeera nga obonga ensi yo mu ngeri ennyangu n'okutereeza eddemeezi lyo mu ngeri enteekateekayo nga weegiteekateeka okuviira ddala ku nnamuziga y'omutima gwo. Oba mukitegera? So tubasaba muleme kubeera nga mwekuba oba nga mwennyika ebintu ebitatambula nga we mubyagala mu bwangu. Kye mulina okubeera nga mukola kwe kubeera nga mwewambaatira, mweyozeeyoze okubeera nga muli balamu kubanga waliwo abatali balamu. Naye ggwe at least okyalina obulamu olunaku olwaleero. Wasalawo okubeera nga ozuukuka buli lunaku n'ossa ekikkowe era n'ofuna empulira ey'obwamusoke gye muyita empewo mu mawuggwe go. Era n'osobola okubeera nga otereeza n'okumasaajinga emikono gyo, n'ofuna olwendo lw'amazzi. Ekyo ne kikuyamba okubeera nga owuliriza amayengo ag'okwagala mu ndaayo. Omwagalwa, ebikolwa ebyo eby'ekisa bye bikuyamba okusobola okubeera nga ofuna okwagala. Ebikolwa ebyolowooza nti bitono era tebirina mugaso, naye bikuyamba okusobola okubeera nga obeera bumu wamu n'amayengo ag'emitendera egya waggulu. Abagalwa, kintu kyangu nnyo bwe kityo okusinga mmwe ebintu engeri we mwabikalubya. Oba mukitegera? Kye mwetaaga kubeera nga musanga empulire y'okwagala mu nda yammwe nga temulina kye mukoze na kingi, temulina kye mukoze, naye okunyumirwa akadde akaakakati nga totadde birowoozo eri ebyo byonna ebikweraliikirira mu bulamu bwo n'ebyo byonna by'olowooza nti bisobola okubeera nga bijja eri obulamu bwo. Oba mukitegera? Mufune enzikiriza ey'okubeera nga mutowolokose mu nda yammwe, mubeere n'empulira ebawuliza obutukuvu bwammwe ku buli kintu kyonna kye muyayanira mu bulamu bwammwe. Mweggyeko olubengo lwonna olw'okweraliikirira eri buli kintu kyonna. Ekyo mukyetaaga nnyo nnyini ddala abaagalwa. Mukadde kano muteeke essira ku ebyo ebirungi bye mwetaaga mu bulamu bwammwe. Muteeke essira ku ebyo bye mwetaaga oba bye mwagala mu kikula kyammwe nga abantu mu bulamu bwammwe. Omwagalwa, wafumbirwa oba wawasa omukazi oyo ku lw'ensonga, wawulira bulungi? Oba kitegera? Olunaku we wagenda n'ofuna omulimu nga obadde mu kaseera nga toyina mulimu, wawulira bulungi era wagukkiriza? Gezaako okulaba nga onoonya ebintu ebikuyimusa, ebirungo ebiyimusa omwoyo wo. Oba mukitegera? Tetubagamba nti musigale mu bifo ebituddemu ekizikiza, nedda, oba ebituddemu akavuyo, nedda. Tetubagamba nti mwagale ebyo ate bye mutayagala, nedda. Naye kye tugezaako okulaba nga tubategeeza kwe kubeera nga mubeera n'okutegeera n'okumanya engeri obululubaale oba obutonzi bwe bukola. Muteeke essira ku ebyo bye mwagala,
muteeke essira ku mpulire ennungi, muteeke essira ku mayengo ag'okwagala, musike okwagala kwe kumu okubeera kutondebwa mu nsi ey'obulabika kwe mwetaaga mu bulamu bwammwe era kwe muyaayaanira. Mugezeeko okulaba nga mutunuulira ebirungi ne we kibeera kitono kitya. Mu birowoozo ebizibu ebibeera bizze eri obulamu bwo oba ebisoomooza byonna ebibeera bizze mu bulamu bwo. Ng'oyita mu bizibu by'oyitamu omwagalwa, beera wa kisa eri ggwe kennyini ng'oyitamu ebyo by'oba oyitamu. Mpola mpola ojja kusanga amayengo ag'okwagala era ofune empulira ennungi n'okuzuula ekintu ekirungi ne we kibeera kitono kitya kijja kukuyamba okubeera nga kikuyimusa. Mu bbanga eryo eritudde mu ndaayo kye kijja okukuyamba okusobola okubeera nga olulubaale naffe nga tukuyambako. Era kiba kitegeeza nti oba wegguliddewo oluggi olw'okubeera nga oyambibwako mu bizibu by'oyitamu, si kubidduka naye kubyaŋŋanga, kubanga oluusi libeera ssomero lyo. Katonda akuwa omukisa. Tukwagala nnyo nnyo ddala yeffe bajjajjaabo mbwa Amayembe, Amazadde era amalonje. Atenderezebwa agulumisibwe Ekitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe. Akume.